Bwobuno obubaka bw'omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu omukulembeze w'eggwanga lino bwawaddeyo eri abasiraamu okwatuuse ku lunaku lwabwe olwa Eid al-Adha olunaku olwaleero. Ono abayozaayozezza n'abeebaza okutuuka ku lunaku luno nga balamu bulungi, abakyali abalamu, n'abeebaza okugumira okusoomoozebwa kwe bayiseemu, n'abeebaza okugumira amateeka agateekebwawo ku biragiro ebya COVID-19 ne beekuumira ewaka ne balema okukwatibwa ekirwadde. N'asaasira nnyo ate abo bafiiridde mu njega eno, n'abasaba famire zaabwe Mukama abagumye. Ono jjukira nti ku byafaayo bye akyogera lunye nti bwe yakuulira mu biseera bye essomero ly'asomeramu lyali ly'abasiraamu, bwe yakulira nga bannayibba basiraamu, era naye yennyini yaweebwa erinnya ery'obusiraamu nga ye Swaibu. Saawa eno abasinga obungi era kati bamuyita Swaibu. Bw'oyogera Swaibu tebayinza kwebuuza nti ate y'ani oyo, ate lyavaawa. Ono gye yakulira mu basiraamu n'abasomera mu basiraamu. Ebiseera bye byonna weewaawo nti ewaka gye bamuzaala baali bakatoliki, naye nga babasalawo muweerera mu masomero g'abasiraamu gye yayitira, era n'afuna erinnya lye lya Swaibu. Kati essaawa eno bw'abanga ayozaayoza abasiraamu banne naye nga yeetwaliddemu ng'omusiraamu, era bw'abadde abayozaayoza atandise bw'ati: basiraamu bannange mwenna mbeebaza obugumiikiriza n'okusoomoozebwa ku muyiseemu kwe tulimu okw'ekirwadde kino kirumimba mawuggwe ekigoya abantu ng'ekigoya amenvu. Mwebale nnyo okugumiikiriza okusoomoozebwa okwo, mwebale okugondera ebiragiro byabateekebwawo, ne mwekuumira awaka, ne mulema ate mu okusaaba ekirwadde kino. Nsaasira nnyo famire zaabo abaafiirwako abantu baabwe nga bafudde ekirwadde kino kirumimba mawuggwe, ne nsaasira nnyo n'abo abaafiirwako abantu baabwe nga battiddwa ab'ebyokwerinda mu ngeri y'okukwasa amateeka ag'ekirwadde kino ekiriwo ekitugumya abantu mu ggwanga. Okusoomoozebwa kungi okutuukawo naddala ku basiraamu. Mu mbeera ng'eno tuzze tulaba obutemu obw'enjawulo mu ggwanga Uganda nga bwenyigirwamu abantu abatategeerekeka, abatamanya ngamba, naye bwe bavaayo okunoonyereza basibira mu basiraamu. Tugenda okulaba ku kunoonyereza okubeerawo kwonna bakwata basiraamu be bateebereza okuba mu bikolwa by'obutemu. Bannaffe tubagumya mubeere bagumu, tewali kitaggwa. Okusoomoozebwa kw'omuyitamu tukutegeera naffe. Ekyokukola tulina kwekwasa Mukama Katonda asobole otuyamba okutuggyako enfuga embi, tusobole naffe okweyagalira mu nsi eyaffe nga twetaayiza mu nsi, tuleme kubeera nga baddu. Obusiraamu si musango, naye wano mu Uganda obudde buno gwafuuka omusango, kuba abasiraamu bonna we bali mu kutya. Weewaawo olwaleero nti bajaguza olunaku olwa Eid al-Adha, naye abasinga obungi tebalulidde bulungi olw'ensonga abantu baabwe bakyali mu makomera nga baggulwako ebisangosanga ebitategeerekeka. Abalala abantu baabwe battibwa mu bintu ebitategeerekeka nga beekwasa nti basiraamu be bakozi b'ebikolobero mu ggwanga, kye tutakkiriziganya nakyo. Naye nga gavumenti ekulembera olwaleero yo bwete bwe yakisalawo, tetumanyi musango gweteeka ku basiraamu we babonereza lwaki oba lwaki. Nennyongera okusaba Mukama abagumye, tuvuunuke embeera eno, tuve mu mbeera ey'obwannakyemalira, tuyingire Uganda empya gye tusuubira okubaamu essanyu n'emirembe. Eid al-Adha eno Eid eba yakuwaayo, alina ky'alina kwata oweeyo eri munno gw'olaba ateesobola, ate toddira kulaba alina yeesobola n'omuddiza ate n'oleka gw'olaba atasobola kweyambayamba. Tuyambagane mu mbeera eno, ateesobola ng'omudduukirira n'obaako k'omuwa. Mbaagaliza Eid ennungi ey'essanyu. Mwebale okutuuka ku lunaku luno olw'ettendo olw'ekitiibwa. Kale nno tubaagala nnyo bannaffe, mubeere bagumu kuba naffe tuli mabega wammwe. Tujja kulwanira wamu okulaba nga tusobola okuwangula embeera eno ey'obugubi gye tulimu awamu nammwe. Si mmwe mwekka abatulugunyizibwa, wabula eggwanga lyonna liri mu kutulugunyizibwa, eggwanga liwambe. Awo nno olumaliriza obubaka obwo bwa Eid n'ajja ne yeebaza ababaka b'NUP bonna abakoze ekisoboka okulaba nga bawaayo eri bannayuganda abali mu mbeera ey'obwetaavu, abatalina kyakulya. Bano abazze bayamba ku bantu nga badduukirira n'obuyambi obw'emmere omuli ensimbi enkalu, abasobodde okuwaayo ku ttooke ne baliwaayo. N'abeebaza n'abagamba, bantu bange mwebale okutuukiriza endagaano yaffe, mwebale obutatuswaza, mwebale okulaga abantu nti baatulonda tubakolere. Kye tutandise okubalagako kiraga nti tujja kubakolera ekyo kye batusuubiramu. Kubaabwe maaso olw'okukwata katono ke nnina ne nziriza abantu bange abannonda mbandaze omutima omuzadde
bw'atyo ne yeebaza abantu be bonna ba MPs, bakansala ne bachairman b'ebitundu nga ba NUP abasobodde okujjumbira ne bawaayo ku bantu baabwe ak'okulya okulaba nga bayita mu mbeera eno ng'ate tebabafuddeeko, kubanga tetujja kulembera bafu, tulina kulembera balamu. Ekyo akisanyukidde. Bw'atyo n'asaba abantu bonna, ali gy'oli ng'osobola yamba atasobola. Oyo nno atannasitukiramu kwenyigira mu nteekateeka eno oluddewo, bw'olaba ng'abantu b'embeera gye balimu nga tobadduukiridde, ng'olinda ate ekiseera kituuke ekyokusaba akalulu atoddeyo olyoke obajjukire, okola kikyamu, kubanga ye musajja wattu agambye kano ke kadde okulaga ki ky'oli mu bantu bo. Tulabyeko embeera eno tuzze tugirabako nga bana NUP bawaayo, naye tetunalaba nnyo banna NRM baddiza bantu baabwe kamere, naddala ku mbeera enzibuzibu gye tulimu. Simanyi lwaki, oba bo tebibakwatako, oba kuba bamanyi empangula yaabwe y'akalulu teba yakunoonya kalulu mu bantu, eba yakibuli y'amaanyi. Langirira gundi ku mudumu gw'emmundu ogyagala toyagala. Banna NRM tebajjumbidde kintu kino okutuukirira abantu baabwe, naye okulabirako aba NUP omulimu gwe bakoze gw'amaanyi era omukulembeze agusiimye n'abagamba temujjanga oku, mwebale obutamuswaza, mwebale okumuyiirawo omubiri nga naye bwe yagubayiirawo obwedda, n'abasaba munywereraawo n'okuweereza abantu bammwe mubaweereze kyenkanyi, ne bwe banga si mu mbeera ya bbawa kyakulya wabula okukulaakulanya ebitundu buli omu gy'akulembera. N'oyo yali omubaka w'e Kyaddondo East mu Palamenti nga kadde kano ye pulezidenti w'eggwanga, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert, bw'atyo bw'asiimye abantu be yasindika mu Palamenti ne bye yasindika mu kanso ez'enjawulo, n'okuyozaayoza abasiraamu bannaffe abatuuse ku lunaku lwabwe olwaleero, n'abagamba muyogeeyoge.